Abakulembeze mu division y'e Makindye olwaleero balambudde enguudo mu kitundu kyabwe okulaba bwe ziyimiridde. Basookedde ku luguudo lwa Salama Road ng'eno abatuuze batubulidde ng'ebyokulinda okukola oluguudo luno bwe baabivaako. Oluguudo luno batugamba wamabegaawo tebagenda kulukola. Awo wonna tebalukola. Tuli mu mbeera mbi, emirimu gye tukola gyayonooneka. Olwandibadde okulukola bagamba baakolokota lukolokote abatuuze kye bagamba nti enfuufu ebatta. Bajjawo kakolansi akaali kaliko ne batuterawo eyo enfuufu era buli olujja bateekako nfuufu ne bamala ne bakola ki ne babeera nga tebakifaako kagamba tebakiteeka mu nkola balinganga abatuguumaaza obuguumaaza. Nti n'ebinnya nabyo bikirako ennyange za Walumbe. Ebinnya kaakati byafuuka nga byebidifininga Kampala. Abakulembeze benyamidde nga baagala balage ssente z'omuwi w'omusolo gye ziraga. Baagala kuwulira ssente zaabwe z'omuwi w'omusolo. Baagala kuwulira ssente we bamala okusasula ziraga luddawa. Abakulembeze bano ababadde bakulembeddwamu sipiika w'eggombolola eno bagamba n'ebintu ebyakolebwanga eggwanga litegese olukuŋŋaana lwa NAM tebabiraba. Bayisa biliyoni 6 Idi yazoogera n'oku mu NAM biliyoni 6 ffe twebuuza zaakola luddawa. Makindye yagala kuwulira section yaayo kuba biliyoni 6 biliyoni 8 Makindye nayo yateekawo omutemwa. Kati babawadde wiiki mbale okulaba nga KCC evaayo okunnyonnyola ku ssente za NAM kye zaakola mu kitundu kyabwe. Ekiddako mukirindirire nammwe mutuwagire nga tuzze n'ekiddako. Bwe twogeddeko n'omwogezi wa KCCA ku luguudo lw'e Salama atutegeezezza bw'ati. Tugenda ku Salama Road twatandisidde omulimu guno era twogera tuli mu giya y'amaanyi naye nga tutandikira ku drainage kubanga drainage kyekikulu ennyo ku luguudo lwonna. Ate ku nkozesa ya ssente za NAM akyogeddeko bw'ati. Mu kiseera ekya NAM twakola enguudo kilomita esukka mu 35 era nga muno tulinamu enguudo nga Prince Baduka kungulu, tulinamu oluguudo lwa Mobutu, ezo zonna zaali za maramu nezigenda ku grade ya tamaka. Kinajjukirwa nti abatuuze abawangalira mu division y'e Makindye bali bawaayo ettaka lyabwe okusobozesa okukola enguudo genda mu maaso kyokka nga n'okutuusa kati tezikolebwanga. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.